ne ku MC Uncle Bin era nga tuli munwanyi waffe Uncle Bin Kaweya Fahadi eyagera n'ekibi ku liiso Uganda yagisiibula kiro oluvannyuma lw'okuba nti ate abaali bakamaye baama ne bamwefuulira yagenda okumaliza nga musajja wattu Uganda agifulumyemu kipayopayo bw'atyo n'agenda mu nsi baatusuubiza nti kajja kuba kataasa katono nnyo tutandika okuwulira nti akabina ka Uncle Bin tekakyalimu nankani naye ndowooza essaala ya mukama we tenaawe kubanga etuukenya kale bwe tulina olunaku olwaleero tetugenda okunyumyako naye alabye ka message alabye ka interview kano osobola okusubscribinga ku mukutu gwonna obeera okalabidde ka comment katekeko bwepo ne ka like MC Uncle Bin soka obuze ku bannansi kuba naligamye ku bannayuganda ate kati waliwo abali eyo n'abali mu nsi endala kale buuza ku bannansi neyanza nnyo mwenna abatulaba abatugoberera abatusubscribinga abastrikinga n'abatusharinga n'abakomentinga mwenna abatwagala n'abatatwagala mwenna tubebaliza wamu abantu mwenna abali mu mawanga ag'enjawulo mu East Africa, West Africa, Central Africa, abali mu Europe, North America, abali yonna gye musinzira Malaysia, abali mu kyondo kya Buwalabu, Middle East mbabuuzaako mwenna timwebale kutugoberera naye leero omukulu Ssebo nina gwotalaba wano nina omukulu coach nze muyita coach ono yo coach agenda kubabuuzaako naye ababuulire saagala bulubale w'omulamu tasamirirwa ng'ate nga naye waali anyumye bulungi nnyo bw'obulamu oyinza okugamba yanzaala Ssebo kale atubuuzeeko mbalamusaako bannange mukama yeebazibwe mwenna abaami n'abakyala amannya gange Ntege David nga bulijjo ndi coach kale MC Uncle Bin taata oluwombo lulimu ebintu bingi ntandikirewa munnagwe gwe katukyaza ate ekirungi omusajja ono gwe nninaanya wano coach musajja musumba era ebimu ebinabinemeredde agenda kuba amulungula kati waba musumba kantandikire mu basumba tandika naye Ssebo naawe simanyi oba interview eno wagirabyeko oba embeera eno yabaddewo wagirabyeko mu maka g'omusumba omulokole tannabagira bagimunnyonnyole Pastor Rosas Bugingo gye buvuddeko azze nga avumirira abasumba banne okubeera nga bakwatagana n'abasumba abalala naddala bano ab'enzikiriza endala ng'abaprotestanti abakatoliki n'abasiraamu oba awo n'ab'enzikiriza kale endala bwe zityo era Joseph yakolayo akatami n'agamba nti mwagala amagandula kyekyabagattika ne bali mwagala kubayita babishopu n'ebitiibwa bye mwabyewo oba wabiwulirako wiiki eno yennyini twamulabye ng'akyazizza abasiraamu bayitirivu nnyo nga bakulembeddwa disitulikiti Kazi Mulamba owa Wakiso Sheikh Elias Kigozi ne bayimaamu abalala ne bagenda mu maka agasangibwa e Namayumba ne balombera n'edduwa mu nnyumba y'omulokole awo njagala twogere edduwa mu nnyumba y'omulokole kitegeeza ki Katonda kati tumugase oba ebyensi tebitwawula mpozi ku nsonga eyo naalibadde ntangaza bwenti gwe mulokole amadiini kati galinga byabufuzi awagira Bugingo ate tawagira Sserwadda awagira Kakande ate tawagira Kayanja so wabakama baganda bafe abayisiraamu bazze wa Bugingo yabaanirizza temuli mu sitaani era twandikira ku makya ne tulaba mwami Bugingo ng'agenze ku muzikiti oyinza omusanga Bugingo n'omusanga ewasenga kulannama n'omusanga lwaki omusuula eyo era bantu be kuba Yesu yagamba mujje nga we muli era Bayibuli ega nti temuddanga gye bali leka bo bajje gye muli tewali oba omukulembeze w'eddiini tewali kuvuula oba olabako ku mwami yali bamuyitanga brother Natori oba mwamuwulira oba mumumanyi brother Natori brother Natori yagiranga nnyo abasamize naye ng'agenda buli wamu naye ng'alina ngeri gy'abakwatamu n'agamba bannange Katonda ali omu yekka muve ku irizi muve mu kusamira natereeza abantu naye eky'omukisa omubi Mukama yamujjulula katakyaliwo naye Bugingo lwakulaba nga esitole sinnabagiraba bulungi bagenze kati ekiyingo ekimukoonyaako nti abaabikolanga yabakolanga ki
yabavumiriranga. Ne Bugingo nze nayogedde bwenti Bugingo to be honest mu banyabo ne basebo Bugingo yaseereramu kati tukkirize tugaane Bugingo no wakakati Bugingo no wakakati wasanga oli owa 2097 Bugingo oli balwana Bugingo yaseerera Bugingo ati yetaga kuddamu kwatula kinyali bagambi Bugingo yetaga kuddamu kwatula naye nga mwetegeko okwatula oba takimanyi babiwulira Bugingo to be honest never yetaga kuddamu kwatula naye kennyini gyali ne mukyala woyo omupya makula bamanyi bye bakola tebiriyo ne ku kituuti nti bajja ku olunyi mu Bible kiwe kyakola kitaliyo tekiriyo ekyokuzinira lingala ku gundi mu service nazina bend over tekiriyo yes mbadde manyi abaasika bali ababizina badde bakyaji yes Bugingo yetaaga kuddamu kwatula nkiddamu era naye akimanyi Pastor Bugingo oba omusumba Bugingo yetaaga kuddamu nawe kikakasiza nti kati pastor kide yetaaga kuddamu ate letwamanya ya pastor naye yetaaga kuddamu kwatula Coach Bugingo yavadda ku mulamwa uli wago wali omutumye Bugingo yavadda ku mulamwa wamasebo Bugingo yenjiri ye abantu baali babiri oba ulirako ku njiri ya Pastor Jamada abo mu butale aba boda abakumi ba bloka era radio zatambulanga nnyo buno radio obutono obwalinga ku mitwalo 2 ngo wa boda osanga bayina ka radio owo mu katale ekibuyo osanga ayina ka radio bawulira njiri ya Bugingo nekati tewali ayinza kuwuliza Bugingo Coach yesebo bw'ogamba nti ekyo ekituufu kiyakoze okwaniriza abasiraamu tulina tambulira wamu ekisooka kyenja okubuuza nti ekyokujja ne balombera edduwa mu ddiiro ly'omulokole gw'okiraba otya kale gwaha oli musajja mulokole oli musumba n'oyaniriza abasiraamu yese tuganye baganda baffe n'omukkiriza alomba edduwa mu ddiiro lyo kubanga n'abasabize baganda baffe era tujja laba kulannamanga aleesa akabaani egundi ensaasi mu ddiiro ekyokulomba edduwa okyogerako ki okulomba edduwa kankize ewa mukulu Bugingo kuba kati onangambye takyali pastor sigwe yamutuma ekyokulomba edduwa mu ddiiro lya Bugingo Bugingo byamusobera kati kyenkugambye wali wammanga ajja nagende wagundi ajja genda ne wakulannama muletera ekyogwo nga bimusobedde atunda kyogo right gundi ye mukwano gwa Mafina kugambye mukwano gwe Mafina yalonda ati pastor we kati Bugingo abaana basiba bomogera wano ajja kuva ku step eyo adde ku ndala ajja nakuddayo ku boda atawo okolimye Bugingo kati obusungu obujja wanga gwente Bugingo yetereze Bugingo mwina ko obusungu ndi musajja wa people power mutuma wawe yalina okubeera yalina komawa Bugingo anti kati okyogeza busungu kati yogeza ng'omulokole munno oli mulokole munno Bugingo takyali mulokole kati takyali mulokole yasooka kwokya Bible Bugingo si mulokole olw'okuba tayagala people power ate we tunayigira mu byobufuzi ate awo nja mukyayira ddala kuba tukuba nnyo kaka kati gwe tomwagala lwakuba anti kati gwe kyoyogeza olinga ayogeza obusungu Bugingo wakiri mukama waffe oli mulokole munno mukama waffe nkuwulira bulungi genda maaso nkuwulira Bugingo yava ku mulamwa Bugingo atandika mulaba ddi oga nti yava ku mulamwa Bugingo namulaba akyali ku Bativale nga ali mu kasaawe ng'abulira njiri namulaba dda wamuwulirizaako wamugobererako Bugingo enjiri yali all over the world nga wulira people power nga wulira erinnya lya Bobi Wine olwaleero eyali Bugingo wedda nga wulira erinnya lya Bobi Wine mu nsi yonna kati ne lya Bobi Wine ate lyabuka Bugingo naye nga wulira erinnya lya Bobi Wine mu Uganda eyali Bugingo enjiri yakuba kyova nga nkugambye Bugingo yeetaaga kukwata Bible n'afuna omusumba oba ono gundi ono omusumba muto yasabira Bobi Wine musumba muto agende wa musumba muto amugambe pastor nze okwenenya pastor muto
Sikuvoola ngawe yayise abamulombera edduwa byabadde bimutabuseeko agende wa pastor muto amugambe sebo byanyonyoseeko enjiri Bible yanva mu ngalo Bible yamuva mu ngalo katanyuma bya bufuzi wanji sebo wanji ati singa naddayo nakole ekyo ky'omugambye yesebo kati omukyala ate ye gwayina atali wambita ngeriyo wembita wakola atya ebyo nabya yetaga kwenenya ng'amala okwenenya omukyala yamugamba oli omukyala ani oli wayino omukulu n'empeta ekyaliko yamugamba sijjaako mpeta kati baleke bamuvuge alete abedduwa alete obubaani alete bakusaasira maybe in future ajja kuddira mukyala we kati ekyogo kye kiddako ajja kiyita wayesedde edduwa ne bamulombera edduwa erya Umaru Sheikh Umaru bagundi bye balomba erya Kamulali yagenda kusaba n'erya Kamulali bano erya mugati gwa bata munyagwa ajja kusaba n'edduwa naye kyo nti Babuli egamba nti tutokomanga ku musajja afukiddwako amafuta manyabo musajja wa Katonda kati gwoliko kochi olina ekintu kyonnimbyemu kasoka mpulirize yesebo olina ekintu kyonnimbyemu ogambye nti abasiraamu baganda baffe yesebo nga Bayibuli yennyini etugamba abantu abataleeta Kristo abo tetubasembeza nga tebatuwa amawulire ga Kristo ate abasiraamu bamanyikiddwa bo tebakkirizangako nti Yesu mwana wa Katonda era tebakkirizangako nti Katonda azaala kati bw'ate bw'obasembeza oba olaga kifaananyi kyeri abo abakugoberera ng'ate bali b'osembeza bo tebakkiriza mu kusukkiririzaamu kati muganda wange ekyabaganda baffe abayisiraamu kuba nawe ogenda mu basiraamu kuba mukama wange pulezidenti wange omulonde Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu omulaba bamwaniriza bulungi waba agenze mu basiraamu okujjako gye simulaba mubaakulanama simulabayo naye abasiraamu bamutwala nga muganda waabwe ate yakugamba Bobi Wine yakugamba alina akalanja k'abasiraamu tosinza kuvula abasiraamu munnange era oba bugingo yabasabye osanga ye wiiponi ye naye gye yeesiga kati edduwa yabadde yeetaaga edduwa Uncle Bini sebo ku nsonga eyo gwe standi eriwa ng'omusajja ali omusiraamu oba omusajja omusiraamu kale yegwe Fahad kakati nga okimanyi bulungi nti temukkirizanga abasiraamu tebakkiriza nti Yesu mwana wa Katonda naye ne mukyalira omuntu akkiriza nti Yesu mwana era enjiri gyawa abantu be nti Yesu mwana wa Katonda osobola okuba omanyi mukulu Martin Kimbowa nze ndi musajja muganda ate ndabye ku bintu amanyi navugako boda nga nvuga kubagenda ku ssabo novuga kubagenda ku muzikiti novuga kubagenda mu kyaki olina omubuuza lwaki ogenda mu ssabo nga oli mulokole olina omugamba ye oli mu katuliki lwaki ogende wa sheeka nagamba wayi bansindikira amajini masiraamu naye n'okugajja walina kuba muki musiraamu balina kunnombera dduwa kakati asobola okuba nga omusajja bambi alina byayitamu naye nga balina obikwata bati ngono kyagambye nti embeera yonna ekutaasa ogikola ki ojja nganga kati nanti ekugamba oyo bugingo yayiika gundi yayiika Windows yayiika kuba kati olaba aleesa ab'edduwa erya Kamula naye edduwa lya Kamulali basome edduwa newakulanama ateeka okugendayo okusaba ekyogo nga bimutabuseeko nkugambye bugingo yeetaaga kuddamu kukwatulanga Yesu Kristo nga mulokozi wange sikulimba ekigambo zonna n'ensi yonna ekimanyi naye kennyini akimanyi we yali si waali kati bamubanja Pentagoni bamubanja ki bamubanja embaga byonna ali awo ate afuna omukazi omutuufu esebo ino simanyi oba ne Canada bwe kiri naye mu Uganda esebo abalokole bakkiririza nnyo mu musumba abeera abatwala
era kizibu abalokole bakakasa nti omusumba waabwe akoze ensobi oba asobola okukola ensobi. Ekibuuzo kijja gy'oli. Mu mbeera eno bwetyo gye tugiraba mu pasita Ogingo nayaniriza abasiraamu enayokya Bayibuli nayawasa mukazi wakubiri wemulira ku kituuti eno simanyi bagamba Richard n'ebirala byonna. Bakati enjiri gyaliko enjiri Bayibuli yawandiika alina Bayibuli empya Eva Bobi Wine ziringa scripture gyayinza okugamba olunyiriri aleeta bisiyaga. Abantu abalinga mu lunch hours nabagamba genda osome Psalms 23 oba Psalms 51 okitegeera oba Malakayi ekimweki kati ali enjiri gy'amansa watamansa Bobi Wine biba bisiyaga watawasa bisiyaga agenda Kayanja wataba Kayanja Makula mumulabye wayambadde namugulida akalega ka milioni 4 Makula vayo bakulabe kwegamba enjiri etambulira awo bwetyo kandi naffe program katate twanise zikolera ku ye tokyamubulirira nti okitegeera kati omusajja tomunenya waba yazze n'aleeta ab'edduwa n'ebirala bijja tolabanga muganda wange okyakabira ku dduwa n'ebirala bijja n'ekyogo ojja kugamba kati bannange buli omu aleeta obutiiti olw'ebyogo n'ebirala bijja nkubuulira Kristo ng'akuvuddeko omwoyo mutukuvu nga gukuvuddeko abaakuvuddeko kati mwereere gwe tulaba basitaafu be baleeta abamukolera mbulira waayimiridde atya gwe mbulira ku basitaafu abamukolera mbulira waayimiridde gwe ogamba ono ayimiridde mumbulireyo ayo toleeta ate oyo Ssenkubo toleeka yafuuka history paper 2 oyo toleeta tiye Ssenkubuga oli ebyo byoleka biddiikuula mwali mumusuubira kuba atya okitoyina bubeezi ku busungu mirundi abasobola mirundi alina ebigambo byajjayo ebirungi bebalina okwambala ebitiibwa byabwe diguli ze baasoma mirundi sijja sizogerera wano ku mpewo mirundi yamanyi diguli ze baafuna naddala mwami Ssenkubuga oyo yagamba yafuna diguli ya gundi mirundi senior mirundi junior ate ndi ku senior junior simumanyi junior ajja mukwasa kisa kya Mukama yamumanyi kyamabina linnya lyakyuka nti bamukyusa bamubwala lyogere nga wone manyi kisa kya Maria kisa kya Mugundi oba muyite yiga yesebo omuntu asobola mirundi junior omuntu ali ogwo oyisa kya Maria era junior walabya ku kisa kya Maria kisa kya Maria akola ati webe embwa guteeka mu maka omukire amumanyi kyamukola kale betwala mu pasupidi ate amanya agalimu agaspare ani agajjamu oyisa kya Maria bagamba nze mukubye gwe olebye konga junior oyo oli luddawa era walabira kisa kya Maria oyo yiga ng'onogamba omwana pasite kookya tolumba nnyo bantu kookya sirumba njogera byaliyo ono Martin aweerera naye si mulungi asudiye naffe era tuluma naffe batulumba nze ne musajja wa people power Martin ati ze badde munange simanyi nawulira buulizi nti omwana baamukubya amannyo ne bagajjamu naye noonyerezaako nze obutambi mugenda kakuweereza Martin bonna mbulina nze ntereka bwino yali yasookera ku junior yali alumba senior ne bagenda ne bafukamira n'agamba muganda wange nsonyiwa biki nga okimanyi nanyine gundi ow'ekimansulo naye ekimansulo naye yavaako ekisa kya Maria teyakunamira tewalaba ebigumba azira bimansulo ekyo kimansulo kiki si kimansulo wala disi
tabanga ko tebakikulimba bamujja nayo atabula yamugamba sireta bigundi sireta batamivu atera tuvuma va ku bantu gende maaso muganda wange nenga akiddamu omukulu bujingo agende wa pastor muto akwate Bible agenda gule Bible oba good news agende ye ayatule mukulu bujinga agende wa pastor muto amwatuza obulokozi ya kyekyo kale katumuveeko katulabe ate bwaliyo bwabanga message ye mutuuseko abanga abiwulira omanyi tebabiwulira ate babiwulira kale MC Yankopin wekitiibwa embase ya Namibia yazeemu eri abantu abadde balina omulanga abanoonya Ssaabasajja Kabaka. Embase yagambye nti Kabaka wammwe ali Namibia era simuwambe. Gwe siwuwo? Nze mbadde simubanja namutumawa. Kabaka wamutulekera? Ageze mbadde simubanja ate mubadde ku timu emubanja. Kati akayega kiri nti mbadde simubanja kati mwabadde babanja gavumenti yabazeemu negamba Kabaka ali Namibia yayingira nga simanyi 24 naye talimu yayingira kufuna bujjanjabi era simuwambe essebo atega Katikkiro yejjeko nijjo omugwambulago nga tugamba Katikkiro Kabaka ali Germany ali Germany ndowooza ne Namibia waliyo ndowooza batabula eddagala naye Namibia omanyiyo bulungi oba Namibia waliwo ekifo kye bayita Germany Namibia omanyiyo bulungi omanye ensi eyo kyanga Namibia ebbugumu eririyo kati olimanyi naye noddira Kabaka w'abantu n'omuteeka mu nsi eyo kyabwetyo ligugolingeko ate oyinza oba waliyo eddwaliro lye bayita Germany Namibia eyinza okuba nga eriyo omufumu wansi yonna ng'asinga okuvumula endwadde ng'obulwadde bwasukka ku ddwaliro nga bwankanamu engamba takyalina Katikkiro kamuyite Mayiga obwakabaka bwa Namibia bukwatagana n'obwaffe empewo zikwatagana ate munaye bw'okuuma omusirikale olina kuba musirikale ayinza okuba omanyi oluyimba lwa Paulo Kafeero olubayita Siroganga ndumanyi bulungi mbu Siroganga ng'agenda asaŋŋana Kabaka ng'awa amatuuka mu nsiko waliwo ekimba ekyali kimuluma Kabaka ng'agenda ku musawo ng'amugamba mbu agende mu nsiko amale ennaku ze yamugerera ng'asiŋŋana Kabaka oba Kabaka yagendako mu nsiko tuyinza olaba ng'oluyimba lwa Kamwakabi lwa Siroganga nga lugenda tuukirira ku luno kati ng'ate ng'oli yeekubye ekifaananyi ye Kamwakabi Siroganga olwali oteeka endeku mu kamwa n'agamba nti ayi Ssaabasajja Kabaka tunagundanga babiri kyama kyaffe kuva ku ttale Kabaka ayinza okuba ali ku ttale asabo ekiwandiiko kyazze nga kiviira ddala mu gavumenti ya Namibia Embassy nga kitangaza wali naddala wabadde akakwakuluzo wali nti Kabaka muwambe anti kaakati katulabe bano abakungu b'emmenga baali bagamba nti nno baagala kgenda kulaba balambule Kabaka kati bategedde gyali e Namibia anti omukuumaddamula yali abagambye n'agamba nti bw'anakkiriza Obuganda bwonna bugende e Namibia obwengula tebujjula ennyonyi ng'abantu bannayuganda nga bangi abalina amaddumu Kabaka muganda wange Kabaka tetukyalina Katikkiro kuba Katikkiro nawulidde mbu agenda yeegase ne bagundi bano yeegase ne Abedi Bwanika ne Mwami Mpuuga bagenda kukola kibiina era ye mugenyi omukulu e Masaka bawagawulidde simanyi jasa omukolo gwe mbadde mmanyi bitaano gwategese Masaka naye mbadde senti Katikkiro yagenda era gulinde nga abiri
era ye mugenyi omukulu yagenda okukulira w'ekibiina bagenda kutondawo ekibiina kyabwe Abedi Bwanika ne n'ow'ebitaano naye omukulu erinya bali nedda twafuna ndagamuntu entuufu amanya agalimu ndagamu kiki ye Abedi Bwanika kale Abedi Bwanika kale naye nga gundi oyo Mayiga omusawo w'ebisolo yagenda okuba omugenyi omukulu ali abalwadde be Amerika Katikkiro munnamateeka omusawo w'ebisolo ya Abedi Bwanika anti ali abalwadde ngamba omugenyi omukulu agenda anti ngambye Dr. Bwanika ali abalwadde baba wa bisolo bw'oba ojjanjaba ente togirya talya nnyama yante ne Katikkiro ani oyo Mayiga yennyini ayinza okwesimba gundi bameya muteekemu katiibwa ye Katikkiro wa Buganda takyali nze takyali nze namugoba dda kabaka tanabatulaga mulala tugenda kigambo kya kabaka kakati Kochi ne MC Ankopini tugenda bigambo bya gavumenti ya Namibia tugenda bigambo bya Katikkiro biwanvu tuyinza okuvaawo ssaawa 8 Katikkiro ki Oweisiwa Charles Peter Mayiga Madamula kabaka yasiimye ayina obuntu bwateekawo kabaka yasiimye tugenda kuwandula malusu simanyi ne baleeta ssente kabaka yasiimye tugenda tuwandika obusumba alinga naye obudingo simutegeera kabaka yasiimye tugenda gogola mwala ate n'amawulire agaliwo Buganda kumbukya ekitongole ky'omwenge gwa Buganda nawudde bagenda kisenda bali mu tractor zibadde ziri mu kusenda Buganda kumbukya mwenge gwa Buganda bagwisizaawo mu Buganda naye nga bannanyingo bamu kubabitiibwa badde manyingule manyi na baletu ina interview twabaddeko batugamba abakulu abo ebika by'Abaganda tebabigize tebabiwadde maanyi kukola projects singezo waliwo ekika kiramba kivulanza okukola kuteekateeka amazzi kabaka ganywa ekyaffe ekyabengeye bakita kalinda luzi nedda ssebo wuliriza nze neddirangeye omulimu gwaffe Mmengo baguyita kalinda luzi ffe tukuuma oluzi lwa kabaka bani bazukulu ba Kasujja yeffe abengeye batira mu bulanza n'okujjanjaba kabaka ffe bakasujja abajjanjaba kabaka ffe tuli babumbi kati lwaki bamutwala Namibia nga weemuli owaayi ekizimbe kya muganzi lwaza kyonna lwaki owaayi nyinako empisawo wano lwaki bamutwala Namibia nga babbini weebali wano bamutubbako obubbi kuba kabaka ayina ensonga yino kuba kabaka by'Abaganda n'emirimu gyabyo gye birina okukola tebaali empoweringa kubeera na muzinzi nti abengeye tulina eddwaliro eddambe lisobola okujjanjaba kabaka bakoma kubigerako nti abengeye emwe mujjanjaba kabaka naye nga tewali wadde kiriniki eriko ngeye kiriniki muganda nga tuddusa misinde pulusira ekikulukuto okuwaluka naye kabaka nalema tuddusa misinde okuwaluka kimanye ensundo n'ebiragawa kabaka waffe ne mumutwala mu ddungu eri ensi eyo kya naye Mayiga Buganda nankafuka mirundi nga tudduse nga tumbudde Obuganda ow'ekitiibwa nga tuguse certificate Martin mutemusiimako busiimi kabaka mu Katikkiro Kyesibe nga atumbudde Obuganda mufunye TV mufunye masengere atadde ebibumbe waliwo we yateekerawo etteeka ng'akyali Katikkiro atayina certificate mu dduuka nalaba abatoolwa wali ku baasi wali ku tamino nga n'omutoola ekyenjojo ayinako certificate ku kigaali kye eryo lyali tteeka n'aleeta ekifaananyi nti ng'akoze bintu atukoledde ataddewo nantawetwa bako bagitomera nantawetwa engoma ya kabaka wali eyo gundi yagikola Jennifer Musisi yagikola Jennifer Musisi yeyakola ebintu n'ekibattaka ekisinza okulabika ennyo mu butundu bya Buganda kyogereko nga kibaddewo mu biseera bye Abaganda nga batubbye ettaka anti yagenda neyeteekako obusajja busatu Kiwalabe Male abo baali babbuloka abo baali babbuloka battaka baali babbuloka battaka kati babbye ettaka abo abasajja
kati wakyali byakwetirira okitiibwa Male yali buloka wattaka bali abantu basatu mpuliriza bali abantu basatu oyo Freeman eyazimba mu park empya erimu ne Mike mabirizo omusajja ko yava n'agwa ya Mayiga balina ebintu babbi abo abasajja obusungu ate tolimba babbi naawe mabirizi beetya ya Mayiga ya mugenzi mabirizi ate yagitunda teyamulemerera manyi mayiriza emyaka gye yamalako nga terinaggwa naye Mayiga olwagiteekamu ssente olwagigula teyagwerawo ate nga twawula eri mu maaso ga CPS ogimanyi nga tebagamba banka egitwala ani akulimba bali abasajja basatu wamma oyo Freeman oyo Kiwalabe Male ne Mayiga balabe edduka bonoonye Buganda Kiwalabe Male bamugoba oli ddiira bayinza omugoba bamugobye ku bwa minisita Kiwanyi owaayi wawulidde eby'omukuumi wa Kabaka okubinyika mu nsi wamwe ali Canada ebyo sinnabitegeera bulungi naye kakati nje kambuuze ani atulimba amagye gaavayo ne gagamba omwogezi w'amagye muganda wange ebyo Suudi yayinza obikubuulira obulungi Suudi oyo gwe nanyumizaako naye naŋŋamba yamanyi bwino oyo ow'omukuumi naye nze ndi ku byendabako muganda wange gino emisinde gye kidduka ne tuddukira ebisooto byonna ne bitutuuka mu matu n'amasiro gennyini ziwereramu baana ku Buganda Royal ne ku Muteesa naye kakati nze kambuuze ani atulimba wakati omwogezi w'amagye yatugamba omukuumi yadduka yabula kati obwakabaka bwa Buganda ne bujja ne butugamba nti omukuumi yagenda kusoma kati ani atulimba egundi ensonga ziri wono gundi kulimbaje kuba kulimbaje yamanyeze ensonga kulimbaje president amuyita kulimbaje kati ekituufu gye tinangaliramu kubona ng'ebyimbuzabuza basooka naye tugamba yadduse ne kibriefcase kya Kabaka omwali ensimbi bw'ate dizaata tugenda mugera tumunoonyerezaako kulimbaje we yayogera yatuula ku TV y'eggwanga kati obwakabaka ne bugamba yagenze kusoma yera ekyalwaki yagenze ne Kabaka kubanga ebiseera ebisinga Kabaka lwatambula abasajja bono basajja bazanyidde ku bannayuganda naye okalyadda kaddadda nze tulina obusungu bungi oyo kimemme eyo kyakoze abantu bamulinawo obusungu tova olaba nga tayala ne mu kuziika wali teyagenda ng'atya n'asindikayo ono Abedi Omugalatiya ate yaliyo yateekayo kano kagundi mu kuziika Pascal ate wamulabako Katikkiro yali agwa okuziika oyo kuba omupiira gwamutuulamu Katikkiro yayitagwa Freeman ate oyo ni Wakiyimba mugezi nnyo oyo muzibu yali abba ettaka lya Bobi Wine oyo yali abba ettaka lya president oyo nga lyali eri Busaabala tewamulaba nga baga nti Kabaka wagenda obumulira Kabaka simanyi wabambejja ngolo nkugambe babbye buli kamu oyo gundi Katikkiro namwewuunya obutagenda wa Pascal yali ku mirimu emitongole egyawa Kabaka bigundi byonna bimedi nsereko yonna ebizibu omuma byonna bimutya buti buuza Mayiga kyonolanga kirimu akatengo bambi nedda leka omusajja afuna akalimu kati wuuyo Katikkiro owaye wuuyo Katikkiro yayingidde mu byobufuzi era nga abiri akola ki yaliko gyo omugezi bakoze ekibiina Katikkiro yakoze ekibiina agenda kukola ekibiina kye nga we olaba ekyagundi agenda kujja nga olaba Bakatumba oye ojja mulaba kuba yagenda okuggulawo ekibiina nga abiri e Masaka
Masaka nga 2 omwezi ogujja ajja kuba president ojja mulaba ayagala kulemesa people power kulwokuba bamubanja kabaka ate nga tulina okumubanja president tugamba buli omwaka kitukakatako ffenna okubanja kabaka waffe ffenna si wa Katikkiro yekka si wa Kyewalabye Magi simanyi ani Kyewalabye Magi wa mirundi oga batamali wa mirundi oba omulala Kyewalabye Male ye Male bo befuuga kabaka abantu basatu Freeman wangi eyo mvuddeyo nkukutte ewalala ntwale ewalala embeera ye yali mu kuziika president yagikwata atya sajja kikulu nnyo era yeetaaga kuddamu kuweebwa awaadi yeetaaga kuddamu kuweebwa awaadi kikulu yasooka n'abagamba yasooka n'asiriikirira ne president tulina president Katonda yatuwa president Katonda yatuwa Bobi Wine kiri kirabo Katonda kye yatuwa yasooka n'akwata bwati kutama kibanda nga we mumanyi mwana kibanda era oyo Abedi agenda ali enkoko ye naye Bobi Wine yeekuŋŋaanya ne yeetegeerera Katonda abaako n'ekisa kya Katonda n'akwata bwati mu kifuba n'akwata ku mumwa ng'olwo amuliko kyali wange wayiswa nga wayiswa ajula okubuukayo ng'alinga ali ku stand by bwati naye Katonda n'abawa ekisa n'abagamba mukuulinge Bobi Wine we yasituka bwati president we yasituka bwati n'atandika tulina ebbanja ffenna lyakwagalana ekirabo Katonda kyawaffe abantu okwagalana ffenna kye kituyamba kye kimanya nti Katonda akola mu ffe ensi yonna abaali bakutte ebipande mpuga be yaplantingawo bali abali 12 babajja kasejjagibwa ngenda okulaba nga bikka awo neetegeera amaanyi ga Bobi Wine mati nina amawulire nti nno Mwami Mpuuga bategese Bobi Wine lwanagenda e Masaka muno mukuba tuwaze bategese abasirikale b'e Kasejjegirwa bambalereeya bajje mu Lwera nti balemese Bobi Wine nga baga nti ab'e Masaka tumukooyi era Bobi Wine nti balwanagane eyo message emutuuseeko kati president ne foot soldier wabeerewo abafa bagambe bane temuddamu kukuŋŋaana eyo message copy emutuuseeko naye people power ogimanyi tetandise jjo kulindako people power tetandise ku ligimu ya Mpuuga nga yakabba ebitaano people power tetandise mu kuziika omwami omugenzi omulungi Mukama mumuze mirembe Mwami Pascal tetandise mu kubanja kabaka ate nga ffenna tulina omubanja oba babaputaddeyo oba tebabataddeyo ekizibu kyaffe kiri oki kyakugoba mulaalo mu nsi yaffe ate nga tugenda kulumba nalo okugoba omulaalo mu nsi yaffe omuntu ajja kugamba wekalakasize gomanyi wendi ate tubabbira bibuuzo naawe weebereremo kale taata akagurupu ako esebo okalaba wa mu byobufuzi ebiddako ebyokulonda obugurupu bugenze bumerukako tulina akamama Mbabazi oba kabulirawa oba kololaawo simanyi amama Mbabazi alina abasajja nakati noba mugamba nti baabo ayinza okuba twala emisinde tulaba nti mukadde Mpuuga n'omulaga Sseggona wuuyo nti ajja n'omulagirako n'Empuuga Mpuuga yaliko wa mama Mbabazi balina nkutidde Mpuuga yaliko wa mama Mbabazi naye musajja gwe bagize tojjukira mu go forward ya mama Mbabazi eyakacungwa eyo n'abaana be yakozesa mu kampeni bakyamubanja emmotoka zonna nga mama Mbabazi waayo kulaale nga mama Mbabazi ayogera mu Luzungu nga Sseggona yavunula mu Luganda gomanya ebyobufuzi gwe mbeeni biba bwe biti olwaleero bamukwano gwange enkya n'oba enemy ate luli n'oba enemy ate gwe era mwana era kyova olaba nga bakugamba mu byobufuzi temuli permanent enemy temubaamu naye kati nze nina naye nze omusajja gwe sigenda kusonyiwa mumumanyi yani bali aba Katikkiro n'omulaalo
Nayenze badde nkubuuza abasajja bano akabinja kampuuga. Obadde okyangamba Bini n'aleeta gundi n'aleeta obadde okyanyumya ku byabyadde wa Pascal omugenzi wa Pascal. Akabinja kampuuga kalimu mpuuga, kalimu Abedi Bwanika, kalimu omubaka w'e Masaka omukyala Julie Kakande, kalimu Segona, kalimu Segona muwanga Kikumbi agendayo bw'avaayo. Segona nga abadde mugundi abadde naffe leero. Obaerayo Kibuya. Ani Segona? Badde ku mawulire awo ne Basennyonyi. Bakira Kibuza. Naye nga body language. Olindako. Nga body language era nga body language eri bweti. Eringa ya Abedi Bwanika oba bamulaba mu kuziika nga face yonna alinga akubiddwa yaabwe. Banange gwe ekibi kiba kibi kirumiriza nalaba Abedi Bwanika mu nga afananye Yuda gwe twalaba mu filimu nga mazoli mu Yesu ngo magulinga empukubwati nga alinga agamba wachichi nenga mazima kozanya n'amazima ate akasajja kagenda bakuba n'amazima kokka nga mubezi wako ye Katonda wanji owai yesebo mukozesa means ki ebintu ebiri Uganda okubatuukako e Canada. Nesiri Canada ndi Saudi Arabia. Mukozesa means okubatuukako Sala Abedi, Maria Kago, Chichi. Mawule tugafuna mangu. Chiafe tujja. Anti mbali yakubaweereza ovulo za Abedi nga zifulumye. Kozi nabo bagenda kukola ovulo. Anti zile zamwe za bali babisega ziba mu pampa. Ovulo za Abedi zinaweza wiki. Ne akaliro owai akaliro bakawuliddako akaliro ko mulasta bakawulidde omulasta byalimu byaddala lasta byaddala ate teyeetirira yabagamba ngenda balabisa nga bamanye byakusaaga oli mugagga naawe ate sente ze ziri alaali coach wanjisebo olowooza Abedi Bwanika ne banne ekyakali kati bakiviirako ddala tebakyayagala. Abedi Bwanika tebakyalina kyaddako badde banoonya bwa minisita w'omulaalo ye n'omulaalo omanyi yeekuba badde baagala bwa minisita kati ate gundi n'omwami gundi Segona nadde ayagala kyabulamuzi naye simanyi omulaalo omanyi yeekyanga alinga bano bafuluminio olwaleero ayogera kino olwaleero ntana ayogera kiri oli mwannyinaze yaddirange ye bwe yagamba ate mukoze eki gamba wange tomuvuma nnyo naye Museveni Segona ayagala kyaki ku justice amagezi alina mangi bayinza omuwanga mawu baamuwa nembawu naye yatomera naye akyali oba yagenda bwe akamawu kayingiridde waawe sewo yawasiza muko omusajja ani sinagawulira ago soko gatuwe okwanjula kwawedde eggulo kati tulinze embaga oba wiiki ejja mawe ali myaka emeka mawe alinga mu 6 awo 5 mu something madde emyaka tujobalire ku calculator wano musajja nga jjo yayanjudde omukyala temwalaba omwami yabeera e Bungereza omusajja n'acomplaininga mawulire nti atwala mukazi wange omukyala ono yali yegenda okwesimako ku bwa meeya ku bwa Lord Mayor gwe bayita Beatrice Kayanja emawu yamwanjudde eggulo okay essevu twagala kusiibula mwagala kunsiibula naye muganda wange sebo mbadde nsaba ka interview nga sikagwera kubanga ntabidde gukatabbire nkugiridde kagwire nga twetegese bulungi kubona nsanze ku byange mbadde neeyiiya nzoganya wano nengwa mu live nengwa mu interview kati munyambeko mukole kino nga temunnansiibula esebo mukubirize ababaka aba constituencies zammwe nammwe abali eyo nalabye muliraanye muwadanku nnyingi mumugambe omukono gwe tetunnagulaba ku kiwandiiko ekijjamu bampuuga obwesige manye ekikulu muwadanku nnyingi ekigundi agirina akimanyi bulungi ate omukulu eyamutumye omukulu bini wamwe gombe yo jofu butukweka Sebwembe simanyi MP wo Franka Kabuye mugambe
Owange uyale kali point. Owange ono ya second break. Aliwa. So Gonde. Tewanyana. Sonya second break. Alinga Kasibe Bashir. Yali nyamuko. Bonna ba second break. Ba second break. Yeah. Ine president akimanyi. Nti ba second break. Tewanyana. Sonya oyina omulaba. Mulaba ku TikTok ngaline bo lidako. Mulaba ku TikTok ngaline bo bunyi yadde ku mupiira gwe. Olina kudda ku mipiira. Mulaba mu mipiira mbya mizannyo mu sports. Mulaba ku TikTok. Bino byagaana byamusinga byali bizito. Kati nawo otira bafutu soja abasibiddwa emyaka ena. Yenga abaana twamubererawo nnyo oyo. Ate tagaba ali aina kikunya tagaba tajjako wadde so. Toyenza kujja kusaba na 10 neki. Leo bakutenda. Okwata mu nsawo abanga akwata mu meter box. Mama oli mulabe edduka. Ndoza tukubirize ne speaker parliament nga bwe yakunga okujja mu zake obwesigwa. Naye akunge mpuuga abamujjemu obwesigwa. Empuuga ali ne banne bana. Kuliko Solomon eggwanga likyuse nnyo. Nalabye ne speaker of parliament. Yakoze TikTok live TikTok. Ayagala likes. Ne bakama baffe ba house manager. Kati bamukulira. Bamulayikinga ne bamubuuza ebibuuzo. Yes. Era natera okubeerako. Kusawa 5. Nange njagala mbasibule. Naye nga control tours abadde zizzeemu wabula poliisi eringa eyagala ozigaana. Omukulu Muhammad Nsereko wa Kampala Central. Bwe yakyazizaako speaker parliament ku TikTok. Oyo omu yakyaza mukulu Bujingo ng'amaze ya ku Facebook ye page yamugalya mu kayimba k'abasikali n'amukyaza nga Mwami Bujingo yavumako Bobo nti bamukubira amasasi aluwa. N'agamba singa baafudde bade bano nayo ki. Omuliro ne gukwata ntima bwe ne gukwata omuliro ku Facebook. Obudde Facebook yaliwo ennyo era mukulu Muhammad Nsereko yamukyaza nga gy'oyogere bwoti ne bwoti ne bwoti. Lwali lwa Sunday. Oyo wa Central wa Dira. Oyo Dira. Oyo wa Central Dira. Oyo Dira nnyo. Oyo Dira mbi wa zaalo oyo. Wa betting. Tomuleta mu mbozi zaffe oyo. Oyo wa betting. Kala ina kyabala. Oyo Dira. Era oba oyagala omuntu yenna ayagala ennyumba ey'okupangisa. Oyo akiyingiramu. Abazirina. Azirina gwe mukondeko oba oyina WhatsApp mugundiye mukondeko. Oyo Dira naawe. Nga zammeka alukusibule muganda waffe. Ennyumba zammeka. Okutandikira ku mitwala esatu eri mu kiwuunya eri wansi ow'omutujju. Oyo Dira naawe. Oyo Dira. Banange mukirize basibule. Kale badman. Bannange mwenna gy'abba kubiriza. People power twebeereremu ffenna wamma. Our power. Halali. Conference eziri Canada bannange mwongere okunkolako njabba we namba z'abategesi. Ate tujjumirwa obulamu nga tewali agaana. Mukama njagala bankuumire. Senga acid omulabako. Senga acid omulabako akwagala nnyo Kimbowa. Kimbowa. Mugambe mutumidde okufa obufi. Kimbowa. Wangisebo. Ndakwagalako mu kaboksi kange nange. Kale kochi. Yesebo. Amina. Mukama akumpere kyumule ky'emirembe. Bulijjo kochi musaba. Nyongeramu munnange akikumpere kuba tomanya. Bannange bye tuyisizaamu ebikyamu ebibi mutusonyiwe naye obusungu tebuli kufeffekka buli ku buli nnansi yenno we Uganda. Abantu balina obusungu. Okay, kale oyo coach ate ne Uncle Bill basinzira wali mu diaspora naye bulumi bungi abantu bulumi bungi. Ate beerinde omusajja yabagamba president yabagamba mwe mukyaka bamwe batuvumira ku TikTok batuvumira ku Facebook ne mulinde ekijja nga sisasobola bakontrolinga abantu mubabbye. Kankwene ka information katono nnyo nga tusiibula.
bakadama abayimirira ebweru w'eggwanga oba baani bonna abayogera ku gavumenti ne bagamba nti bana enguudo oba essente zaffe ezibbiddwa mu ngeri bweti bw'ova gy'ovudde oba ttaaka oba Dubai bakuwambira ku kisaawe ne basooka bakutwala mu kiwehouse bakutwala mu kihouse nga bakusibya akandooya wabeerayo amannya go vidiyo zo pasipoti yo bwe bakebera vidiyo zo wavuma wayogera mmeka kibo kye bayita okuvuma wayogera mmeka nga bakuwamba abamu babula batusibye dda naye kati bategeera batya nti Kadaama akomyewo yo ye yavuma balina information kale iza nkusibule Musango Bin amina kama akukume babaye jogwa mulagira